agataliiko nfuufu. Tutandise ne kkooti ey'ekajjansi eyimbudde mulamu wa omusumba owa paasita Mulinde ng'ono yo Julie Gaspar Makula. Ono yakwatibwa wiiki eno ku misango egigambibwa nti yali yakukusa abaana. Ono olubadde okuyimbulwa naawe olw'engeri paasita gy'abayisaamu. Tumusanze Lweza era omusasi waffe kayongera okulambululira emboozi eno. Ku bbalaza ya wiiki eno twakulaga emboozi mu gataliiko nfuufu kkooti y'amaka ekajjansi bwe yasindika Julie Gaspar Makula mu nkomyo oluvannyuma lw'okukwatibwa ku misango gy'okukusa abaana. Makula yawaabirwa omusumba w'ekkanisa ya Gospel Life International nga mulumiriza ogenda mu maka ge n'aggyayo abaana be babiri okunaasaako n'okubabuulira ebigambo ebyakyaya kitaabwe. Abaana bwe yababbayo ate poliisi ne tugenda ku poliisi n'aga nti ajja kubaleeta. Ne kati gubadde guweze omwaka mulamba nga tabaleeta. Kati oluvannyuma lw'ennaku bbiri kkooti emuyimbudde kakalu kaayo ekisanyudde baganda be. Mu butambi obukwatiddwa ku masimu nga tetunatuuka ku kkooti basoose kusaba okwebaza Katonda amuwonyezza ekkomera. Tumusanze Lweza gye babeera n'ategeeza nti teyejjusa kubeera n'abaana ba muganda we. Baagamba nti baali mu mbeera mbi nga bali ewa kitaabwe. Tasobola kulabirira mwana oyo wa myaka 2. Kyova olaba natandika okubeera n'omwana kati alina emyaka 8. Omwana agenda ewa kitaawe kulaba ku bakulu be. Annyonnyodde bw'ejja okufuna abaana bano oluvannyuma lwa paasita Mulinde okwawukana ne muganda waabwe. Abaana abo nabafuna kuva ku poliisi y'ekajjansi nga babampa olw'okuba baagaana ogenda n'ekitaabwe olw'ensonga abaana bano ze bannyonnyola obulungi ezobatulugunya ezobakuba. So abaana ne bagaana ne bakabira mu maaso ga poliisi osi poliisi. Paasita Mulinde naye akalambidde nti Makula abaana ewuwe yabbayo babbe nga tamutegeezezza. Agamba yayambyeko Makula okuva mu kkomera kuba si kyamwagaliza naye ajja kukola buli kisoboka okulaba nga taddamu kusemberera baana be. Naye ate saayagala bamusibe ku tageti yange yali y'abaana. Kati abaana bwe baavuddeyo ne tugenda ku poliisi abaana ne bampeebwa. Mulinde agamba nti ng'abaana be tebannatwalibwa baali bulungi kyokka yeewuunya embeera mu yabasanga gy'atasobola kugumiikiriza. Yabayigirizanga ebintu eby'obukyayi era nga bw'olaba abantu bebatendeka abatujju. Mutujju aba muntu nga ggwe naye bamutendeka ekintu n'akyuka. Kale yayonoona abaana n'enfuna abakansala abagenda okuyamba ku baana mu mwoyo ne mu mubiri. Makula naye awera nti tajja kulekerera baana ba muganda we kubonaabona ng'akyali mulamu. Sesiba ku mwana nti mfuna ssente nti oba nina organization erimu ssente empa ssente mbu ndabirira abaana. Nedda ndabirira abaana ba muganda wange lwakubeera bulungi. Nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV. Bo ab'omukago ogutaba abakozi mu ggwanga NOTU baagala minisita ow'ekikula ky'abantu Betty Amongi alekulire nga bamulumiriza okugezaako okuwuutanya obuwumbi 600 okuva mu kitavu ky'abakozi ki NSSF. Wabula minisitule y'ekikula ky'abantu ku lwa minisita Betty Amongi abyegaanye nti ssente zayisibwa olukiiko olufuzi olwa NSSF okumanyisa abantu ebikwata ku kitavu eky'abakozi. Ssente bw'ekibiina ekigatta abakozi kya National Organization of Trade Unions Association Owere ayagala minisitule w'ekikula ky'abantu n'abakozi Betty Amongi alekulire olwogezaako okudibaga emirimu gy'ekitabu ky'abakozi. Owere ng'asinziira ku Namulinde Mulaga agambye nti minisita Amongi yasaba akulira NSSF mu 6 okuyamba ku minisitule gy'akulembera okumanyisa abantu kugira ekitabu gye kikolamu emirimu n'abalina okukyettanira. Obuwumbi 600 okuva ku kitavu kya NSSF yawandikira Byarugaba mu July. Byarugaba n'amugamba nti naye ssente zino teziri mu budget. Okusinziira ku Richard Byarugaba bwe yagaana okuyisa ssente zino Amongi n'asalawo okumugulako olutalo obulina okugaana okuzza obujja endagaano ye. N'awandikira Byarugaba n'amugamba alekulire n'ateekako omumyuka we. Kati okumuteekako omumyuka we
n'atandika okukola kyonna okulaba nti afuna ssente zino. Oera agaseeko n'ekigindiro kya ssente zino sizakutula kitabu kya NSSF mu bantu wabula zigendereddwamu okubulankanyizibwa olwo abakozi baffe olw'ensimbi ze bamaze ebbanga batereka. Asizindwa n'asaba omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga eno nga bwateekebwa akakiiko ak'ettongole okunoonyereza ku nsonga eno n'okugoba minisita Amongi mbagirawo mu nsonga z'ekitabu ky'abakozi. Ffe tugamba pulezidenti nti amugyeyo amutwala awalala. Tetwagala omuntu yenna azanyira ku ssente z'abakozi. Bano baagala minisita Amongi alekulira obassa ekyo bagenda kumwaliza nga bayita mu paalamenti. Minisita alina okulekulira amangu ddala kubanga kyakoze okusaba ssente zaffe. Tewali minisita yali asabye ssente zaffe. Ssente ezo tuzifuna mu bugubi. Kyokka omwogeza minisita w'ekikula ky'abantu Frank Mugabe ayanukudde aba NOTU tesi kituufu. Mugabe agambye nti ssente tezigenda kutwalibwa minisita w'ekikula ky'abantu wabula zigenda kusasanyizibwa ekitongole kya NSSF mugenda mu bantu okubamanyisa enkuli y'okutereka ssente okuteeka ebibiina ku mikutu gy'amawulire n'ebintu ebirala okwetoolera eggwanga lyonna. Etteeka lyaggulawo okulaba nti bannaffe abakola emirimu omuzungu gy'ayita informal sector kati ng'abakozi abali mu butale, abavuzi ba bodaboda ne bannaffe bonna abalala abangi ennyo nga kibakkiriza nabo okutandika okusaaya ensimbi kyeyagalire mu kitavu ky'abakozi. Kati enkola ng'eyo eguddewo NSSF eri Abannayuganda bonna yali yeetaagisa okulaba nti obubaka obwo bugibwa e Kampala wano etteekawo lyakyusibwa ne butwalibwa eri Abannayuganda mu bitundu by'eggwanga lyonna gye bali. Mugabe agambye nti ssente zino olukiiko oludduka ekitongole kya NSSF kyekyazikiriza okuziteeka mu mbalirira ya NSSF era talina ngeri gyenyigira mu mirimu egy'ekitongole. Njagala mbakakasa nti ssente zaapuruvingibwa boodi ya NSSF. Zino ssente si za minisita ng'omuntu. Ismail Ensubuga yakusakidde eggule lino. Bo Bannaddiini abakkiririza mu Yezu Krisitu bawadde obubaka bwa ssekukkulu ne Bennyamidde olw'ekikwata abantu ekisusse ko n'obwavu. Babyogeredde mu lukungaana lwa bannamawulire nga luno olutudde ku Popo mu Ndeeba. Ssentebe w'olukiiko olutaba enzikiriza ezikiriza mu Krisitu na Uganda Joint Christian Council Bishop Anthony Ziwa Bennyamidde olengera ebitongole ebyokwerinda ebiwamu abantu ensangi zino. Tukyogeddeko nnyo singa okeberako obubaka bwaffe bubeera obwa Christmas obwa Pasika ne bannaffe abatali wano abayisiraamu nabo bakyogeddeko nnyo ku buli mesigeezi zaffe. Bino ebadde mu bubaka bw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo bwateekeddwateekeddwa ng'abadde ku Popo mu Ndeeba. Bw'abuuziddwa obw'olukiiko olwakulembera olulina kye lukozeewo ategeeza nti kituufu ddala balina kye bakoze naye tebasobola kwesa maanyi ng'abantu bwe balowooza. Tetulina makomera, tetulina kibooko, tetulina miggo naye twekakasa nti twogera bawulira ate oba oliawo n'akalendereza akalabikako akazi kavudde mu maanyi gaffe. Ono ng'alina olukiiko lye banenyiza bamawali abalumba poliisi ne bataba ku maddembe ne banyaga emmundu saako n'okutta n'okulumya abantu ba bulijjo. We strongly condemn all acts of abductions and attacks on police posts which has led to loss of lives of security agents, civilians and equipment like guns. Ziwayagaliza Bannayuganda amazaalibwa ag'emirimu kyokka n'ategeeza abantu okukimanya nti ekiseera kino ekya ssekukkulu kibeera kyakuzaalibwa n'akweza bujja eri Omukama Katonda waffe. Avoid as much as possible shedding blood of innocent people. Ziwayogedde ku mbeera y'obwavu obukudde ejjimi nga bangi ku Bannayuganda ssekukkulu bagenda kugikonga luso. May you please embrace the government programs which are aiming at eradicating poverty from our society. Yes, abalezi Dr. Stephen Kazima Mugalo ategeeza nti bakoze ekisibuko okulaba nga batabaganya eggwanga wadde nga si kyangu. Nti Bannaddiini teboogera ekintu ekyo akizzeemu bulungi nnyo kubanga tetuteekeddwa kwekubira nduulu tuva kwogera negundi kakati tumaze okumulaba tutegeddemu. Omuntu oba ng'onoonya emirembe
olina okugenda olabe gwe kikwatako ne mwogera ne mubaako emutuuse. Ate buli muntu okuwala okuyiwa omusaayi ogw'abantu abatalina musango. Abaana ne batutunuuliranga tukubagana, taata akuba maama, maama akuba bavuma taata. Mbadde tusaba bannaffe wabeerewo ekigambo ky'okuyiga okusonyiwagana. Ayogedde ku nguzi ekudde Jim gy'agambye nti eno kati efuuse ssekukkulu alidde kumpi buli kitongole. Wano nno tusaba Katonda atuyambe, Mukama tumutwale nga yasookera ddala mu bulamu bwaffe abantu bonna. Yes, abasumba Orthodox Bishop Jerome Muze yasiba ne Uganda nga bannaba ku kibakulu okusooka okujjukira Katonda era batambulire mu Katonda nga kinagambye nti kigenda kubayambako kubalungamya bye bakola. So our brothers and sisters, when we celebrate Christmas, we should glorify God, the Holy Trinity of God, that we have a special gift of love, the incarnation of the second person in the world. Procopio Siromo yakusakidde guli nkulaawo TV. Tugenda ku mulamu katono ky'ekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu naye nga tetunaba ku mulamu kankutegeeza ebiri mu lupapula oluganzi olwa bukedde bw'ati bwafaananye. Bukedde akulembeze guli egamba nti ennyonyi ennwanyi 13 zitutte owa Ukraine mu America. Engeri gye zikyanyalazza Lubira za Putin Bukedde yazina amateeka 20 agagenda okukola mu Ggandaalo. Bukedde yabirina akadirisa gwanyumirwa ebyemizannyo olutalo lwa Premier luddamu mugiya. Bukedde akuletedde emiko 16 munda gikwata ku bya mizannyo. Jukira Bukedde agula nusu 10 zokka. Tumulamu katono tudde n'ekitundu ekyokubiri mu gataliiko nfuufu mulimu gano. Linda Nemino Mugataliiko nfuufu. Get empowered to do more for yourself with Post Bank Smart ATMs and take advantage of our up to 60 smart ATMs for instant cash deposits, cardless withdrawals, and quick card issuance at our branches. Post Bank, empowering you. Afande Tanu yalagidde bakanyama abayonoonye ebintu ku ttaka erikaanirwa omugagga Kirumira n'Omuyindi bakwatibwe. Ono yafiira mu kabenje ku lunaku olwa bbalaza ne mukyala we. Palamenti esazeewo okulemberamu emikolo gyonna egy'okuziika egy'omubaka ono wamu ne mukyala we. Akabenje kano kagwawo ku luguudo olw'Embaale oludda ettirinyi loole bwe yatomera abagenzi. Omubiri gw'abadde omubaka w'essaza ly'e Serere Patrick Okabe gujjiddwa ku A+ ku ssaawa 3:30 ez'enkya ne gutwalibwa ku Paalamenti okusiima emirimu gye. Wano gwaniriziddwa Sipiika Amongi n'abamu ku babaka era oluvannyuma ne guyingizibwa mu kisenge awatuukirwa abagenyi. Sipiika ng'akulembeddemu ababaka ne baminisita bagenzi ne babuuza ku b'enganda z'omugenzi n'oluvannyuma ne bawandiika mu kitabo ky'abakungubazi. Ku ssaawa 6 ez'omutuntu olutuulo olw'enjawulo olutandise era omubiri gw'omugenzi ne guyingizibwa mu kisenge awateesezebwa okusiima emirimu gye. Batandise na kuganzika bimuli ku ssanduuke nga Sipiika n'omumyuka bye basoose ne kuddako omumyuka wa Pulezidenti Jessica Lupo, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, akulira oludda olwa gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga n'ababaka abalala. In just 2 weeks' time, we've had 2 bodies in this house. I think we need to pray to God that this house is not a house for bodies. Sipiika Amongi ajjukiza ababaka ng'omubaka Okabe bwe yafiiridde mu kabenje ne mukyalo we Christine Okabe era n'ababuulira nga Paalamenti bwegenda n'okukola ku kuziika kw'omukyala. And I want this house to that we as Parliament of Uganda still take charge of the wife's burial.
bw'abadde aleeta ekiteeso eri paalamenti Nabbanja asiimye emirimu egibadde gikolebwa okabe naddala ng'ayita mu kulyowa abantu emyoyo okutuusa obuweereza eri abalonzi be ng'akozesa obuntubulamu n'obukkakkamu. He was a diligent leader who served his country with devotion and integrity and strongly advocated for women economic empowerment, human rights, and the fight against malaria in Uganda. Was a very key and strong pillar in the NRM party in terms of mobilization, but also in offering leadership at all levels to guide the people. Mpuuga ajjukiza paalamenti ng'omugenzi bwe yali omusaale ennyo nga paalamenti egaanye okuyisa embalirira y'omwaka guno nga baagala embalirira y'ebyobulamu gye babasaako essira nga biwa ebitundu 15 ku buli 100. We need to look at what it means to live up to the Abuja 2001 declaration of at least 15% of the national budget on health as part of serving his memory as a man who dared when many fear to speak about the impossibilities. Right, Honourable Speaker. Mpuuga ajjukiza Nabbanja ku mbeera y'enguudo enfunda eziviiriddeko obubenje era bwe bakomawo baakulondoola ku nsimbi za road fund ezifuuseganyana. The narrowness of our roads remains an eyesore in our midst, and I hope when the House resumes after recess, the Prime Minister and her team will have the courtesy of reporting on action taken on our resolution on the road fund. Right, Honourable Speaker. N'ababaka abalala boogedde ebirungi omugenzi Okabe byakoledde eggwanga. Abadde alumirirwa eggwanga lye ku mutima, abadde alumirirwa constituency ye. Bishop atugenzeeko mangu, omusajja abadde mwesimbu. Tukwasaganya bulungi emirimu mu komiti yaffe ya public accounts. Mu kiseera bwe kiti nga tujjukira Okabe tube kiseera ky'okwefumiitirizaamu omutima tiwatya nga nze ndi buddiiro era nze ensi yange eno ngire ssentya abantu bananzijukirako ki. Obedi Utale ne Julius Kafuluma bakusakidde eggulu ino. Enkayana ku ttaka wakati w'omugagga Godfrey Kirumira n'omuyindi Minaz Kamali zisitudde omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano. Ono ategeezezza nti bakanyama abayonoonye ebintu byabadde ku ttaka lino bakwatibwe. Ettaka eryogerwako lisangibwa Nammanve nga liwezaako obunene bwa yiika 200. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala Miliyano Stephen Tania wadde ebyagiro ku ttaka erikanirwa omugagga Godfrey Kirumira n'omuyindi Minaz Kamali n'alagira poliisi kwate bakanyama abayonoonye ebintu bya Kirumira. This damage here should be looked for and be charged and taken to court. Say that the people should it is impurity for us, we don't need biking. Tano yabyogedde ku ttaka erisangibwa Nammanve mukono wabadde agenze ku biragiro by'amyuka aduumira poliisi mu ggwanga Meeja Gentumusiime Kasike Vola Kirumira okugenda mu ofiisi n'ekubira endulu nti poliisi yeekubanye ne Kamali ne boonoona ebintu bye. Agambye nti agenze okugaba ttaka enjuyi zombi wabula okuteeka mu nkola ekirego kya kooti y'omulamuzi omukulu emukono David Batema yayisa mu 2021 nga Wakirumira obuyinza okugira ng'abeera ku ttaka lino okutuusa ng'omusango omukulu guwedde. This land will never go. The order will be given by court. Police does not give out land. No, in court. We should not deceive ourselves that we have come to give out land here. No. The court will tell us the owner. Tani yagambye omusogoto omwezi omwaka mulamba n'ekitondo era omulamuzi yajja ku ttaka lino naawe ekiragiro ng'akkiriza Kirumira asigale okutuusa ng'omusango guwedde. Aduumira poliisi mu Kampala East Anatoli Katongwesi yagambye nti omuntu yenna awulira ng'ekiragiro kyakotta kikiriza mwagende mu kkooti ejulirwamu bakisazeemu. What is disturbing us is now the issue of the court order, which is saying that they should maintain the status quo. Bakkiriza Kirumira okuzzaawo abakuumi be kubanga basangibwako ng'omulamuzi aw'ekiragiro. One, police will come, take security here, say that these two groups do not fight. Faizo Kamali mutabani wa Minazi akikidde ekitabo agambye ekituufu balesewo konteyina kubanga okusooka kooti bwewa ekiragiro ekyasooka tebasooka kutegeera nti poloti bwe batadde konteyina yaabwe si yeyogerwako. It's the fact these plots are talking of different plot numbers. Our plot numbers are different from this court order. Simple as that. Agambye nti bakizito luvalala okufuna abalooya abapya ne babuulira ekituufu era y'ensonga lwaki balese konteyina yaabwe eno. Yeah, this is our land. We have our titles. So if you want to come on our land with our titles, what's the problem? Kyokka yeganya ebyogero by'okubuuza emmotoka ya Kirumira enzirugavu yabadde ku ttaka lino n'agamba nti kirungi poliisi weeri enoonyereze. Who stole the car? We don't know. Who is the car?
Kibamira ategeeza nti yagula ettaka lino emyaka nga 10 mabega oluvannyuma n'atandika okulikaanira n'addukira mu kkooti eserewo eggoye. Kati tuva tuli awo nga Minaazi ajja ne yaklayiminga atulumba nti naye nannyini kati nze ne ngenda mu kkooti. Ettaka lino lirimu eka nga 12 something 25 era kkooti tuli mukono egenda mu maaso kyewuunyisa ndowooza yandibadde contempt of court omuntu okujja n'oyingira nga kkooti yagaana okujja ku ttaka n'omenyaamenya ebintu. Ategeeza nti omusango guno gukyagenda mu maaso era gudda mu mwezi ogwokusatu omwaka ogujja mu maaso g'omulamuzi omupya David Matovo. Ne mugamba alinde omusango gumale okudda mu kkooti alondewo omutuufu oba omukyamu. Omwogezi wa poliisi mu Kapulirian Patrick Onyango ategeeza nti kituufu kirumira yagudde omusango ogw'okubba emmotoka n'okulunda ebintu bye ku poliisi emukono. Naye twagala kukubiriza abantu mulanga abantu oba mulina enkaayana ku ttaka mukozese amakubo amatuufu, mukozese kkooti, mukozese amateeka, naye si okukozesa fudde ogenda n'okola by'oyagala kukola mu ttaaka eryo ng'ekyaliwo enkaayana. Joseph Setimba yakusakidde Gulen ku Lwabukede TV. Nabino ngataliiko nfuufu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omumadiiro, zidayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindeketi. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Akayisanyo ka ssekukkulu abatambula beeyongedde, abagula batono. Kitundu kya kusatu mawulire gataliiko nfuufu. Olunaku lwaleero mu kanyomero kaffe n'omukenkufu ketukutuusaako buli lwakuna omukenkufu Julius Nyanzi akulaga engeri gy'osobola okugatta omutindo ku biryo eby'ensujju n'okolamu butto. Leka akuyise emitendera egy'enjawulo. Nga tukyeyongera n'okugatta omutindo ku nsigo wano mu kanyomero k'omukenkufu ge tujja kutuusanga buli lwakuna mu gataliiko nfuufu. Wiiki ewedde nga bwe twekenneenya butto w'emmwanyi, leero Julius Nyanzi era nga yakutuusako emboozi z'omukenkufu buli Sande ssaawa 7 emisana azze n'ekipya mu biryo by'ensujju namwo mulimu butto. Olukuno oluwedde twalaba butto ava mu mwanyi n'engeri gye tusobola okufunamu akasente mu mwanyi abadde afuna emitwalo 2 kitundu n'ofuna emitwalo 2 agamagezi ogasanga ku Prof by Research. Naye ng'omulamu omukulu gwe tuliko gw'okugatta omutindo ku nsigo tusobole okufunamu ekisingawo n'okusingira ddala ffe abalimi. Ensujju eno erimu ensigo ezo ze bayita ez'ebiryo. Ensigo ezo muvaamu butto era ng'akatale ako ku Prof by Research tukayina. Abalimi b'ensujju basoomoozebwamu ng'amakungula gatuukidde mu kidibo. Nyanzi agamba tokyalina kukaaba twawa. Abalimi baffe baweddemu nnyo amaanyi naddala abalimi b'ensujju. Oli alondamu ennene obutono n'abomulekera ate nga ebizibu bingi nnyo. Gwe kyoyita ekinene oba ekitono oli akiraba nga kitono era. Ng'oziteeseteese bulungi ng'omukugu bw'akulaga era tweyambisa ekyuma ne tuzinyiga mu butto. Omanye emigaso egiva mu butto ono? Tukola tutya butto oyo bwe tuti wetaaga era ebyuma bino 2 olondako kimu okusinziira ku nfunayo. Kino kye kitono kitandikibwako ki domestic oil press. Jjukira kye kimu kye kikamula ne butto w'emmwanyi era ng'osobola kifuna ku kibanja mpola. Ne tubaawo ne kino ekinene ekikabejja n'okugoma nakyo osobola okukifuna ku kibanja mpola. N'okola butto w'ensujju Prof by Research ne tumugula. Kati okola otya butto oyo? Oteekako mashini yo. Kati ebyo tubitaddemu mu mashini. Tukamula butto w'ebiryo. Tuli mu kukamula butto w'ebiryo. Wano tugenda kufuna cake. Wano wansi tufune oil. Kati katuteekemu tulabe ekintu nga bwe kitambula. Kitambula taratibu sana. Keke bitandise ofuluma wano. Keke bifuluma bino. Bigala bino tobisuula. Osobola biwa enkoko, osobola biwa ente, osobola biwa obumyu, butto waayika. Butto ono akola ki? Ayina zinki. Zinki oyo ayamba ku baami ku prostate. Prostate neebanga nnungi nnyo. Abakyala abazaala oluusi ne balemererwa okusindika. Bw'oba wali ofunye ku kisa ekyo toddamu
embeera eyo osobola okukozesa butto w'ebiryono ayamba n'okugumya amagumba. Waliwo abantu nga amagumba bamayitaganyegenya. Abaana abato osobola n'obasiiganga mu nviiri ne zikula ne ziguma ne zitakutuka naddala abakuza afro, abakyala n'abaami n'abaana abato. Butono mulungi nnyo era butono mulungi nnyo ku binywa. Abasikoseero mumwekwate, sikoseero ayamba ku pain crisis. Abaana bannalubiri abo bafuna nnyo pain. Naye nga bwe tukamula ne wano kateekeko n'ekinene wano tulabe ekinene kyate kikola kitya. Nakyo tukiteekeko tukuba akasavu kanyama. Kanyomero k'omukenkufu. Ne wano tuteekemu tulabe. Yes. Osobola okukola litaana olunaku. Litaana buli lunaku nga kintu kitambula nga kyedomola. Litaana n'olwekyo buli muntu alina otandikawo ekkolero. Olina okujja ku Prof by Research. Prof by Research ekuleetedde bizinensi eno. Gwe mukisa gw'ofunye jangu ku Prof by Research. Ekyo mukisa eriggwe wena yandiyagadde okutandika okukamula butto ng'omulimu. Ebyuma bino omukugwona abigabira ku kibanja mpola nga ku bukadde 5 bwabitunda. Bw'osookako 3.5 omalayo mpolampola oluvannyuma ng'ate ne butto gw'okamula yamukugulako. Nga bwe twalaba ku mmwanyi ekyuma kye kimu ekikamula emmwanyi kyekikamula ebiryo by'ensujju oba ensigo z'ensujju kyekyuma kye kimu kyekikamula ensigo z'emiyembe. N'olwekyo okukamula butto ono n'ensigo endala nnyingi olina kujja ku Prof by Research ne tukufunira akatale. Sinakindi n'ofuna n'ono awedde okupaakingibwa wabonaabonyezebwa prostate omusulo guweesiba tofuluma bulungi. Weekwate Prof by Research ku Equatorial tunoonyeeko tojja kwejjusa. Omusumba w'Ekereziya Katolika ngono yatwala essaza eriye Masaka kitaffe mu Katonda Severus Jumba yeekokodde ebikolwa eby'ekibattaka ko n'obulumbaganyi ku poliisi posti ez'enjawulo. Asabye abakristu okwekwasa Katonda naddala mu kiseera kino ng'agenda kuzaalibwa. Omusumba Severus Jumba wadde obubaka bw'obwamazaalibwa ga Kristo ku Lutikko ekitovu ategeezezza nti abatamanya ngamba abeesomye okulumba police post ez'enjawulo so nga ziri okumpi n'abantu ba bulijjo kigenda kwongera okugootaanya obuweereza n'asaba kinogerwa eddagala. Kyannaku naye ffenna tulina okukwatira awamu nti wabaawo oli alina amawulire n'agawa mu budde ate abakuumaddembe ne batuyamba. Yeekokodde n'ebikolwa eby'ekiwamba abantu mu mmotoka ezaakazibwako erya drone n'asaba abakuumaddembe nti bwe bakwata abamenyi b'amateeka babatwale mu mbuga zibalamule. Omuntu alina omusango atwalibwa era mu mateeka okukwatibwa mu mateeka ate n'okutwalibwa mu kkooti. Ekyo bo abakuumi b'eddembe bakimanyi era bateekwa okukikola. Ye kiri eky'obutabanguko obuva mu communities ate ffenna tulina okukwatira wamu ngera tukwataganyiza wamu n'ebitongole ebikuumaddembe. Bishop Jumba era avumiridde ekibbataka naddala basengula abanaku ku bibanja byabwe. Enkola eno ey'okugamba nti ow'amaanyi yalya tugirwanyisa ffenna ate ne tufaayo okulumirwa bantu bannaffe. N'akuuma entebe y'essaza ly'e Kasana Luweero Reverend Father Xavier Mpanga wadde obubaka bwa ssekukkulu mwasabidde abakulira ebyokwerinda okusitukiramu okulwanyisa ebikolwa eby'obutojo n'ekiwamba bantu. Abatutwala mu byobufuzi babe nga basobola okutuyambako mu mbeera efaanana bw'eti oba okwongerawo obukuumi n'ebirala ebiri mu ttuluba eryo. Essaza lya Kasana Luweero nga litwala disitulikiti 3 okuli Luweero, Nakaseke ne Nakasongola agamba liyita mu kusoomozebwa olw'obutabeera na musumba nga kino kiviiriddeko emirimu gy'essaza obutatambula bulungi. Akuuma essaza ate nga si mu episikoopi oba si musumba nga nze waliwo by'atasobola kukola okugeza nga okuwa obusaseredooti oba okuwa obudyakoni. Asabye abakristo nga bajaguza okukuuma emirembe. Galiza amazaalibwa amalungi ate n'omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu. Ate Bishop Charles Pameka akulira ekkanisa eya Lutheran Church of Uganda asabye abakulembeze okwewala okulwanagana n'okwerengeza mu lujjudde kiwe be bakulembera ekifaananyi ekirungi. Abandi bali mu
Lukiiko lwaife olukulu n'ebifo ebindi. Mu Kristaayo tubuulirira okusonyiwagana n'okwizaganya obuyaka. Abyogedde obubaka bw'obumalako omwaka ku mukolo okwatiikidde abaawule ku kkanisa ya Our Saviour Lutheran Church e Magamaga mu disitulikiti ey'e Mayuge. Ono yennyamidde olw'ebikolwa eby'ettemu ebyeyongedde mu ggwanga naddala nga bikolebwa ku bakuumaddembe n'abantu n'abasaba okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Nenda okubiriza abantu ba Katonda abalungi nti twefuge twekuume Musengo ayiddaatulabirira ayiddaatuweereza ayiddaatugabirira ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka tubyewale. Omukaaga baawuddwa kuliko Reverend Lubale Ronald, Reverend Buyinza Peter, Reverend Tamale Grace n'abalala nga bakuutidde okunyweza ennono y'ekkanisa. Nalungamya abantu ba Krisitu nti tumwegeme tumwekalangulireko kubanga ye n'ensibuko yaife okubaawo kwaife n'obulamu bwaife. Bampita muheereza Victor Hills badde noonya omukazi ali machuwa nga alina ku ssente saagala mwavu. Masimba ne kiroga kasukaali walunga ne kanoga otukulanga emboona eyamyuka obutali kiragala. Njagala ng'ali lonely ng'ali ready nga yeetaaga love, true love. Banoonya mu basawo biina akasuso kayina banoonya mu bizigo kayina. Oba yagala hidden love, oba yagala open love. Nze ndi willing. Wangulire enjala olinga atakwata mu ngoye. Sewa kwogera ng'ageresa nafunye nange omulungi nasuubiza okunkuba empeta ati ebiraba abali basekemiwa basiri. Twongera kubeebaza akadeke mukyatuwaddako omuwendo tukyagenda mu maaso n'agataliiko nfuufu era ekitundu kino katukigulewo ne Pulezidenti Yoweri Museveni awadde abantu b'e Padel ente eziri eyo mu 208 nga bano be bakosebwa olw'ekirwadde kiri ekyakinyeenya mutwe. Ente zino zeetikiddwa avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu maka g'obwa Pulezidenti Jane Baleche. Pulezidenti Yoweri Museveni yagabye ente ezirima 208 eby'amaka agakusibwa endwadde yakinyeenya mutwe mu disitulikiti y'e Padel. Ente zino bimu ku bisuubizo bya Pulezidenti Museveni byakola mu kitundu ek'emyaka egiyise. Obweyamo bweetikiddwa avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu maka g'obwa Pulezidenti Jane Baleche ku ddwaliro lyaweereye Center 3. We received 104 oxen and today we are receiving 104 pairs of, ox flour, and today we are receiving 104 oxen. So in total, that means we are going to receive 208 animals. Omubaka wa Pulezidenti yeebazizza abantu b'e Padel olw'okulonda mu kalulu akaliwo omwaka ogwa 2021. Yeebazizza abafunye ente zino olw'okubeera abagumiikiriza okutuusa abatuukiriza obweyamo bwe. And that's why I'm thanking you so much for having been patient up to now. That His Excellency the President has fulfilled his pledge of the oxen. Bale kyasabye abafunye ente zino okuzikosa obulungi basobole okugyamu ssente zigenda okubayamba okulwanyisa obwavu. I'm going to ask the district leadership, please guide these people. We do joint monitoring. The office of RDC, the CAO, the sub-county, the LC5, we shall monitor and ensure that those who have received these bulls have properly put them into better use so that there is impact. Kumiza bannayuganda balina okusomozebwa kwekomo tebagenda kufuna bisuubizo bya Pulezidenti ebitali bimu. We are going to continue giving all the districts that were affected by this dangerous disease. Every year we are going to select beneficiaries up to when we have finished all the victimized homesteads. Bale kireebaza Dr. Robert Omara olw'okuyamba State House okuzuula abantu abatuufu balina okuganyulwa mu nte zino ku mbeera eddwaliro lyawere okuddaabiririzibwa agambye n'ensonga yatusidda mu Paalamenti era bajja kukola ekisoboka likolebweko. I asked about Health Center 3s to be upgraded to Health Center 4s.
As the Honourable Member of Parliament mentioned, this is already in the table of Parliament, and we are going to push it, it must pass. Okusinda kwa ripoti zimidwa kulira abakozi ba gavumenti pade adi Boston Robert Amaka lukumbitano kwana munana balino mulwadde omu obwabasukawo owakinyamutwe pade. Ate yo nga tuvuddeyo bannamukisa bongedde okuwangula ebirungi ebyasava mu kalulu ka gabula ssekukkulu. Bano basangiddwa mu katale ak'Enankulabye nga batumbudde Bukedde Farmer Radio Embuutikizi. Abantu abasangiddwa nga batumudde Bukedde Farmer Radio Embuutikizi bajaganyiza nga balonda ebintu mu kazannyo ka gabula ssekukkulu olubuutu. Abakozi ba Bukedde Family bakulembeddwa MC Maswanku nga bagenze mu katale k'Enankulabye bagwiridde ku Agnes Kebirungi ne Sowed Sematengo nga bombi basuubuzi b'amatooke nga batumudde Bukedde Farmer. Musajja mukulu naye musajja munene alina olubuto. Musajja mukulu yuta mukana wange. Obulamu kamutya. Obadde ku radio bagita nki? Embuutikizi washingbe bakanabe. Obulamu kamutya. Bawereddwa omukisa gwa ddakiika 3 okulonda ebanaakozesa ku ssekukkulu olw'emisinde ne gibeeyimirira nga bibisomba wakati mu mizira n'enduulu okuva mu busuubuzi bannaabwe. Mama olyootya obulamu bugamba butya? Suna beni leero mpangudde ali mu kintu olwaleero. Bano basiimye Bukedde olw'omutima gwayo omugabi ne bakunga abantu obutava ku mikutu gya Vision Group okusobola okwewangulira. Bansanze ababukedde nga mpuliriza 105 Suna binyanyanyanya ne bangamba tugenda kugabula ssekukkulu. Mbadde muwanguzi omukwabu. Era ebirabo byange mbiina mbifunye. Yaddala naiti mutumidde Nankulabye. Jovan Kibirige yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Bo abasuubuzi mu kibuga Kampala beekokodde ssekukkulu ey'omulundi guno bagamba nti abantu bangi batambula naye tebagula kintu na kimu. Abantu abasangiddwa nga batu ng'ebulambala okutuuka ku ssekukkulu abakyala basiba enviino abali mu keetalo bano bayimirira wabweru w'ebizimbe okuli Gazalande ku Lwandiko ne Maria Zigaleria nga bakutte obuvi ne batandika okuyita n'okusikiriza abakyala balaba nga beetaaga okubasiba enveere. Bano bawanika emikono nga beeta n'okwerekera omukyala nga bwe bamugereza okutuuka abakkiriza yogayoga mu salooni okumukolako. Abo mbajja obuviiri mu maduuka ne babuteeka ku mbalaza z'ebizimbe nga bayimba ebbeeyi yaabwo. Tubayiriba buyiri bikale ku kkubo ng'omufuna n'akkiriza n'omutwala ku saluuni n'omusiba. Ne tebagula bajja ne bakebera bukazi batambula bakaba bwangu nabatanga omusana kutookera wano saluuni waggulu temuli bakyala kubanga sibeeri waggulu mu Galiraaya naye gyeri mutuula temuli bakyala nesawo ne mukiriera wansi mu banoonyi. Bizinesi kale temberedde nzibu nnyo nga okusinziira ate ebiseera tuli mu Krismasi bakasitoma bo Mukama abatuwadde. Tugenze ku musini tusanga abakyala n'abaami abakoledde bali bize. Ni musizi wa njala wano mu Galiraaya. Ne bakasitoma bajja neera sibe banje nnyo. Bano bagamba nti bafunye omukisa kuba mu biseera bwe biti omwaka ogudde byali bizibu olw'akafi n'obukwakulizibwa COVID-19. Kati ne wiiki esemberayo ddala eno gye tulinga tukozeekozeeko naye okusinziira emyaka egy'emabega nga we gibadde nga gibeera si bwe kibadde. Amazima COVID yakosa nnyo abantu. Neri twali mu COVID tetwakola
naye at least leero tukolamu. Ebbeeyi y'okusiba enviiri bagikola okusinziira ku kika ky'enviiri omuntu z'asiba. Bagiyita notless. Kisinziira. Esaizi y'omutwe nedda ku kika ky'enviiri n'ebiviiri byagala kukozesa. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku Lwabukede TV. Webale nnyo webalire ddala ate katugende mu gebyemizannyo. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes ey'abazannyi abazannyira waka etandise leero okwetegekera empaka za Africa eza CHAN nga zino zigenda kubeera mu Algeria omwezi ogujja. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes ey'abazannyi abazannyira awaka etandise okutendekebwa leero mu kisaawe kya KCCFC Rugogo nga yeetegekera empaka za Africa eza CHAN ezigenda okubeera mu ggwanga lya Algeria omwaka ogujja. Ku bazannyi 36 omutendesi Micho be yayisa 34 bokka be batendekeddwa leero. Mutanyi Siraji Sentamu ne kapteni wa ttiimu Omuteebi Milton Kalisa tebatendekeddwa na ttiimu olw'obuvune wadde nga babaddewo. Omutendesi Micho ayongedde okuggumiza olugoba lw'Oluteebi oluvannyuma lw'okuyita Omuteebi wa Bright Stars FC Nelson Senkatuuka. We have other Nelly Sekantuka that has an experience of playing at CHAN 2018. I think he was there. He has experience of playing in Morocco internationally, and with his performance in first round, he has practically proven us that he has what it takes to add that competitiveness in that department so that other people are not in comfort zone. Ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja Cranes yakwolekera eggwanga lya Tunisia gyegenda okukuba enkambi nga bwerinda empaka okutandika mu Algeria ng'ennaku z'omwezi 13 mu mwezi gwe gumu ogwa January. Mu mpaka zino ez'abazannyi abazannyira awaka bokka eza CHAN Uganda eri mu kibinja ekyokubiri omuli DR Congo, Senegal ne Ivory Coast. Uganda yakazeetabamu emirundi 6 egy'omuddiringano wabula nga tevangako mu kibinja. Ate omuvuzi w'emmotoka z'empaka ez'omutendera ogwa two-wheel drive Ibrahim Lubega Pasua agumiza buwagizi be nti sizoni eno tagenda kuviiramu awo nga yeetegekera empaka eziggalawo kalenda ey'engule eya Sprint Championship. Ibrahim Lubega amanyiddwa nga Pasua y'omu ku bazeesunze ng'ono ali mu kifo kyakubiri mu mutendera gwa two-wheel drive n'obubonero 59 ng'akulembeddwa Oscar Ntambi n'obubonero 64 ng'amusinga obubonero 5 bokka. Lubega ategeezezza nga bwe yeetegese ekimala okusitukira piki. Tuzze okuba abawagizi baffe ekisookera ddala okubawa emmoloka gye tuvugira ebonaayira nti nawe tusobola ogivugirawo ate era n'okuwangula ebirabo bye bategese tuli beetegefu okulabika nga tuddayo nabyo. Wadde omwaka guno two-wheel drive kungula eggwanga muyise mu ngalo kyokka musanyufu nti bingi byagufunyeemu. Kubanga tufuniddemu ebirungi bingi okusookera ddala twebaza Allah nti tusobodde okufuna engule zonna ze twawangula mu 2019, 2020 ne 2021, 2022. Ate era ne gututambulira ddala bulungi nnyo nti twatutte engule ekyasinze okubeera ennene mu Uganda eya Premier Division ate nga gwe mulundi ogusoose okugitegeka. Okusoomoozebwa kwayise mu mwaka guno akitadde ku bunafu bw'emmotoka ye. Emmoloka yaffe nnafu. Tuvuze emmotoka nnafu otuuka n'ogisaba ky'ogisaba naye nga tekikuwa. Naye nga bwe nakyogeddeko nti bamakanika baffe ne basponsa baffe bakoledde ddala ky'amaanyi nti ebadde nnafu naye nga terwalalwala. Wadde omwaka guno gumuyise mu ngalo omwaka ogujja atunuulidde kuwangula. Omwaka ogujja abawagizi bange bansuubiremu kimu nti ngenda kukomawo nteekeweera okuvuganya okw'amaanyi nga mu kiraasi yonna gye nnaaba nzigiddemu ndi mwetegefu ogiwangula.
Empaka zino zaakubaawo nga 26 omwezi guno e Busiika nga mutendera guno gwa two-wheel drive gukulembeddwa Oscar Ntambi n'obubonero 68 addirirwa Ibrahim Lubega Paswa ku bubonero 59 nga Samuel Watendwa alina obubonero 45 mu kifo ekyokusatu. Olunaku olwaleero abawanguzi b'akazannyo ka Fortbet bukedde World Cup quiz lwe bakasiddwa ebirawo byabwe. Omukolo ogukwasa abawanguzi bakazannyo ka Bukedde TV Fortbet World Cup quiz ebirabo ogubadde ku kitebe kya Fortbet Kololo nga gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo. Bannamukisa 17 be beewangulidde ebirabo omuli amasimu, emijoozi gy'amawanga, headphone wamu n'emipiira. Bibakwasiddwa akulira ebyemizannyo ku Bukedde TV Lolian Lubuulwa n'omwogezi wa Fortbet John Nanyumba. Of course abalabi ba Bukedde TV abadde bagoberera empaka za FIFA World Cup mu ggwanga erya Qatar atubadde n'akazannyo ke tubadde tugenda nako maaso aka World Cup quiz. Olunaku olwaleero tulina abamu ku bawanguzi baffe abadde bagenda maaso n'okwabawangula ebirabo eby'enjawulo. Basanyufu okuba tuyinza butasanyuka ng'olina smartphone tuyinza obutaddamu okufuna mukisa mulala gwa kusinkana, so tubadde 2-in-1 World Cup aba participating oba abeetaba mu kaquiz ebibuuzo ebyali bigenda mu maaso ebikwata ku World Cup ne Fortbet ne babikuba budinda at the same time n'okubawera ddala Christmas yaabwe. Naye nze nazanya ku Bukedde TV Facebook nenziramu jasa ebibuuzo. Ndi musanyufu nnyo kubanga mpangudde etulya Fortbet. Nze nakuba simu ku Bukedde radio ne jaja Mapesa nziramu ebibuuzo 2. Ndi musanyufu n'okuyita ku mpewo za Bukedde FM ne jaja Mapesa oyo musajja w'amaanyi era tumwagalanya. Okuwangula mu kazannyo kano obadde oddamu ebibuuzo ebikwata ku World Cup ng'oyita ku mikutu mugattabantu egya Bukedde TV. Bwe tutambudde ekiro ky'olunaku olwaleero twagala okwebaza olw'okutuwa omukisa n'olaba Bukedde TV 1. Tujja kuddamu olunaku olw'enkya Katonda omulungi abakuume mbagamba nti kushona designers be bagomesi bweziti n'olwekyo oyitayo nze Sanyirobina Mweruka nkutambuza n'emmebo omulungi.